bantu bangi ndozadde balumwa banyiiga waliwo institutions zolaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka naye olunaku lw'eggulo bwe naviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay down. Sigende njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awo mulemerembi asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala waliwo contradictions. Sebo Father nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale naye akamu so ne munnamawulire omwaka ogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya naye yakimalayo atya temuntwalanga mu kereziya Father Kiibi okumpita akalambo sebo asomye wano si Father Kiibi bwana mukulu gw'osomye n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo n'abadde bamunyiigira ffe nga bakuze naye Tamala badde asaaga nnyo ate ng'ayagala nnyo ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyiginowalinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Gwe ssebo omuntu wagambira nti munziikanga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri siriyasi era kyayogedde ali siriyasi era mukyawe ku lwekyo tekisoboka kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza ne bwe ba gavumenti ejja kikkiriza ne bwe ba famire tejja kikkiriza. So omuntu ng'oyinza kumutwala siriyasi n'ogamba ne byakwogeddeko ne byayogedde bino n'olwekyo sirikola kino na Tamale mirungi ye bwatyo bwabadde era ffe tubadde tumutegeere. Nze ndudde naye ebbanga ddene kubanga mukyala wange atudde mabegaawo bawuubereko bakulabe. Omukyala oyo yasooka kubeera ng'asoma busomesa bwe yagenda mu practice ewaffe n'alaba Tamale nga mulamu naye ate nga mugezi. Bwe twalabagana tufuuka ab'omukwano yaŋŋamba nti ewammu eyo oyinayo mutoowo Tamale musajja mugezi naye mulamu naye tomuleka mu kyalo kuba ajja kufiirayo. Mbadde nkusaba omwami oyo tumuleete tubeere naye mu kifo ky'omulekera bakadde baffe. Tamale twamugjayo ng'ali mu primary 7 ne tubeera naye ebbanga lyonna n'okugenda okuwasa yava waffe mu maka gaffe. So Tamale abadde musajja mugezi wagonjebwa naye byayogera ng'asaagasaaga nnyo. Ssebo ffe nga famire ate eyange kati John Sali omwaka guno Mukama toyinza kugaa nti atukoze bubi naye ate tufunyeemu obuzibu nti ojjukira bulungi ssebo omugenzi Father Dr. Sonko. Omugenzi Father Dr. Sonko yadda ku mukyala aba yali adda ku mukyala bwe tumala okujjayo Tamale eka nange namugamba nti muku akuddako muleete tubeere naye
twali tetunnafuna abaana abaffe biological children ne mugamba n'oyo muleete mutoowo era ne tubeera naye nga tubeera n'abaana abo bombi Tamale Mirundi n'oyo Sonko eyafuuka Father Sonko. Ffe tubakuzizza era ssebo ne Father Sonko okutandika mu seminary e Sentimbaga yava mu maka gaffe ne tubeera nabo abaana abo ne tubakuza. Tamale n'afuna obuvunaanyizibwa obw'amaanyi n'akolako ne President's Office. Father Sonko n'afuna n'obwa dokita era abadde musajja w'amaanyi nnyo. Ne Faazi oyo yatufaako mu April omwaka guno. Nolwekyo abaana baffe bombi bwe twatandikirako nga tetunnafuna abaana baffe biological children batugenzeeko. Kubadde kufiirwa kwa maanyi nga famire naye tujja kusaba Omukama atukwatireko tusobole okuguma. Ate Omukama yatuwa abaana abaffe era ndowooza mwe bali wano naye tujja balaba oluvannyuma. Bane mu nsonyi Faazi obadde olina woolaga nsonyiwa bwe mba nnambazze nnyo naye mbadde nteekwa okwogera ebigambo ebyo. Neyanzizza nnyo abakungubazi ebirala tujja byogerera ekaliisizo. Omukama bampeera omukisa, omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe ate naffe atugumye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Akoze ku programu gya Musebo. Bakungubazi bannaffe mwenna tuwongera kaakano okuddamu okubaaniriza mu kaseera kano ak'okunyolwa. Netubeebaza olw'okujja mu budde ate ne mubaawo. Ekereziya yatutegeereza mu kutandika nti balina ewalala gye balaga era tukkirize tugende mu maaso era batusobe tujja genda mu maaso kubanga waliwo ebyekukolako ebitono. Erinnya nze Stephen Danstan Busuulwa Ssaalongo avunaanyizibwa okuddukanya program wamu n'Omwami Farouk Kirunda amyuka omwogezi wa President ne ttiimu endala. Protocol ngenda girekera official MC gwe twalonze. I want to recognize His Excellency Vice President Emeritus Edward Chwanuka II. Tusanyusa okulaba Your Excellency, webale kutwegattako. Era munzikirize nyanirize omukiise wa gavumenti akiikirira gavumenti ya wakati nga